kati bali registering mu linnya lya church bali registering mu linnya lyo musumba ne banonyayo n'omukyalo omu ku bammemba ba church abo kwega bali abantu abesigwa ne babafulanga bapromota mukyala wa gundi wa Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mukyala we yes ye mukyala we nyini yomu ku bananyini takeriyo kati yomwera ne chapa kiri amanya gali kabiri yo musumba ne mukyala wa Katikiro bali mu kubba mukyala wa Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bali mu kubba ani nga amubba RDC amubba Kibamba Lukyamuzi mulimu Kibamba Serunjo Benard kakati bayambibwako bagamba nga balina omunene mu government abayamba okubba ye RDC Mbabazi bona baba babyo ye RDC Mbabazi lwaki nyiga mu RDC Mbabazi nti ayamba bano ayamba ebyo byonna bwe byabaawo RDC tuyinza omusasira nti ensonga za mulema kale okugonjola kuba eby'ettaka biba bingi kati nze nkugambye ebyo nene bali bwe bajja ne boogero lyagamba yamusimbira buti biki naye asobola bako byayogera story ne yagalo kukontradictinga mukono buzwani mutuufu kati ensi mu Uganda we Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow tubera ku mazima gokka. Lunaku lwa Mande ndino omukulu Benson ni tava makomera Benson abera mu byattaka Benson buli dakiika 2 abera kaba munonya Benson ovumba bufulumona nzibye jango wano jango tukwate lwaki otuwayiriza bye Benson bye bintu Benson abera mu bitu ya mataka oyo yogera faka tonatuusa Benson abadde wategekera kufa December sinze kutegekera emirimu gyokola je gikutegekedde okufa yentiisa balandi gulaba ebyo bibatandika ebibozibozi bibabireeta musimanya amataka gassa nga baagala ku bantu babateekemu entiisa naye kati golaba teri amanyi lunaku kirwogenda kufa tuyinza noba tuli mu interview wano bwoti nenda banga wesigama bwoti ngogenza oli musezi Benson oli musezi sigama nti kikutuukeko naye nkusaba naawe andaba akadde konna kokyayina ku nsi kakozese bw'oba osobola okugjayo ekigambo at least kyo kisigalewo kiyamba abalala naye kati ffe tetulina nnyo mugaso tetulina budde nze sina budde bwe manyi ngenda kwangala emyaka bwe giti weeyimba mu Kamuga n'omujja ku kyalo n'essaawa zino Kamuga tumunoonya waali tetumanyi waali aliko millioni ezi mwasooka 3 alaba ku Kamuga bazongeza alaba ku Kamuga ate zikyalinya alaba ku Kamuga ina waali tomumukuba temumutta mu producing eri police agene mu kooti Entebbe tukuwa milioni 5 antono Kamuga sente obusebo mubiri kwa Kamuga gwa beyo kutekako milioni 5 mwe muongeze sente mulabe watamuleta anto jakubo kyatu gatwongeze sente agenda akubbe oba bejjajjaawo kikakata kugwe naka kasente muntu kateekawo kusiima busiimi ne ku bintu Kamuga byakola omuntu akola fojjale ku misango egivunaanibwa Kamuga by the way nti lwakuba twogera nti Kamuga yaze emisango gye byamataka n'emisango gye byamataka egisinga giba gyasifa n'emisango kati egivunaanibwa Kamuga egiriko lwaki bamunoonya kuliko fojjale kitegeeza omuntu olaba nga bw'oli wano eno asobola okukwata ennanga muntu yo ID yo ne yeefuula gwe ne sigini kyayo n'agisayininga ne yeefuula gwe kitegeeza oyo omuntu aba mulabe wa ggwanga yes ya Kamuga oyo ye Kamuga kati amulabyeko okukwata Kamuga kiyamba gwe so amuyimba mungendo kula musajja adduse owaye naye yansiba naye yakusiba luli yakusiba yomu kubansiba fairo zali nyingi yansiba ne maleru 0 mwezi gumu naye ye akamumaze emyezi 2 ku nsiko njagala akwatibwe ndabe ekisera naye kyengeno mumaza mukomera amanyo gajja wa Benson amanyi agajjanga osibasiba abantu oyingira mu nsonga zaabwe biki no Katonda ye buli kimu omanya babbi b'amataka abo kati abo Bakamuga baali bamanyira bakuba ebitabo abasiraamu abo bakibamba bakuba ebitabo okuba ekitabo kimanyi waliwo bamasheeke nabo beefula balagulira mu bitabo baba ne Qur'ani kubayita okuba ekitabo Kamuga yalabikola bashiriki babayita bashiriki akasaddaako bubuzibuzi ne bakola ebyawo Kamuga yali wa ddiini kati bagenda okufuna ate nga basangayo nze omuntu eyeetegese natambulako manyi Katonda manyi amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda ebyo byonna babikolera gye biri mu nsi naye Katonda yali waggulu era nga bolaba nti yali waggulu yali waggulu wa buli kimu ate bangambe essaawa zino olina omusirikale gw'oli mukuyiriwa naye omusirikale w'amagye omusirikale bwe bansi beeruzira kwaliko Ochweti Joseph Ochweti ambassador Joseph Ochweti lwakuba oyo ensonga ze lawyer we yasaba tuli mu kuteeseganya nyinza obutazoogerako nnyo naye nga yakulira ekitongole kya ESO nze tebanjokya oba olina kutereeza nsonga eri oba olina tereeza oli complain yandetera fayiro oyiri banakulira ekya ISO yakulira ESO si ISO external
security organization ekikulira okuketera Uganda bweru w'eggwanga goyiriba naye ku file zantu azeruziremu yaliye naye roya we yasabye tuteese nze kabaani gwe boboga manti nkogerako kalebule tikayo musango genda ku police tuwere nnembe sidduka ebi babalimba ngambu yaddusa ali mubende osanze mubende sebo totya sitide olabe ko line kitali kituufu ngo omuntu ate kye kitali kituufu kale fate fe betutya gwe boyiriba nabo temutya abantu bannammwe nze kyensobola bagamba banna Uganda tokkiriza muntu yenna tewali ali waggulu w'amateeka kituufu amateeka mwegali kati yo bamuwa omulimu nti akolere gavumenti alina kukolera ggwe okitegeera alina kukolera ggwe kati tulaba baala disi bangi beetaba mu bubbi bw'ettaka n'omukubira n'essimu n'atakwata naye bw'ona omanya ekituufu keera bukezi ku ofiisi ya RDC bw'okonkona abantu 3-4 bayingira bafuluma bwe badde gwe bakuyitako buyisi situka genda oyingiremu nampaka yes ate ofiisi yo eriwo kuweereza ggwe mugezi go abantu simalu bajja basiba anabasiba kati nino musango gwempulidde ogw'ettaka gw'olimu actually guli mu kyaki nawulidde muli mu kyaki kuliko oba n'amayumba amalala ogwo guli gutya era nagwo gulimu babaavu ettaka eryo actually erinnya lye bangambye ettaka eryo kanzijeko n'enkofiira yes erinnya lye bangambye saategedde bayogedde erinnya limu naye njagala ntegeere ye yaani bangambye Mbabazi kati yategera Mbabazi ki Mbabazi aladisi wa Wakiso ettaka eryo kwa DC residential district commissioner ettaka eryo eryogerako eririmu Mbabazi lyenjogerako Mbabazi ono alina emivuyo mingi nenja kwesimba nnyo ku fayiro gye nnina mu ngalo kubanga nze soogera ku kintu kye sinaako bukakafu kati ky'emivuyo emingi kireke yogera ku muvuyo ogumu guno gwe ninako fayiro kati kirisokozemu kiri nti alina emivuyo mingi agirinako ekyo sijja kukimenyawo soko kisazeemu kubanga yo togirinako bukakafu ani sijogedde kyengezaako okutegeeza nti abantu bangi abankubira amasimu nga bakomplaininga ku Mbabazi aladisi wa Wakiso abimanyi saagala byogerako waneeno njagala nesibe ku kino nze bwakitereeza ifayiro gye nnina RDC abeera appointi okuva wa president aba akolera president office ya president kuba aba ye kalabalaba webigenda mu batuuze mu kitundu ye office ya president aba ali president la president kana yeogerako bwe mu accusinga muba mu accusinzani president good naye nze ndiwo kubuusa banna Uganda no basimula ettaka lino lyetwogerako liri ku block number 377 plot 295 Busiro Wakiso district Seguku Katale amanye byamataka bw'osaakinga osobola okutegeera bulungi ettaka eryo ettaka eryo liri registered mu mannya g'omusumba Jeremia Sebakijje ne Mrs. Margaret Mayiga ngono ye mukyala wa Katikiro wa Buganda owekitibwa Charles Mayiga kakati okuzaayo wali nti RDC mpulidde omuwa ebitiibwa bingi nti bibiye yes ebitiibwa tusobola obbimuwa singa nabo baweewadde ekitiibwa kati saawa eno nze Mbabazi sisobola muwa ekitiibwa wadde nti atudde mu ofiisi nga RDC wa Wakiso ate nga nange ni mutuuze mu Wakiso ninamu ne properties ninamu ne ttaka nange ninamu ne plots eziri mu Wakiso naye bwe tumuleka n'agenda mu maaso kati ali mu kunyigiriza ba church enkeera ajja kujja ku kyange enkeera agende ku ky'omwana wange olulala agende ku kikyo ekirala na Uganda tebabalimba RDC aba mubaka wa president mu kitundu ne president si alonda ba RDC bonna mu Uganda omanyi bwe muwulira ekyo ne mulowooza nti kinene president yakutte Mbabazi n'amuteeka wali no waliwo kye bayita ministry of presidency ekulirwa minister gwe bayita Mire Babalanda ye minister of presidency wano mu Uganda kati ministry eyo erimu permanent secretary ne deputy we permanent secretary mu office eyo if not mistaken ye Haji Yunus Kakande deputy Mr. Herbert okitegeera isiti Herbert bwataba deputy ye HR kati bano bakakande tiimu eno okutandikira ku Mire Babalanda bakakande bano ba permanent secretary ba HR baani awo mu ministry ba commissioner mu ministry eyo be balonda bala RDC nencha bukeere ncha Herbert nakubira simu nagamba sebo tukwa appointinze bera RDC wa
Mityana district nga president takumanyi takulabanga nako tawulira nga president talabanga nako nti kati wano kyoli mukola oli mu kutema biwawaatiro bya Mbabazi si kubitema obudde abwe yino obwetereza okay kubanga kati kyoli mu ngamba Mbabazi wali ne president amumanyi asobola banga amumanyi kati ku mivuyo gyakoze asobola ateekeddwa okubanga amumanyi ettaka liri nali njogerako eri Kasenyi Bendegere liri egambye wa Esoyo yali aliko yantwazaako eri president yagamba mutabani wa Kakumba Bone kubeta kali Kakumba Bone kibanja baba Eso bafunako akape ensonga osagala ziyingira mu nnyo ne president yagamba mutabani wa Kakumba Bone omuvubuka ayitibwa Kamali nga wendi namugamba genda olabyala DC Mbabazi agenda akwata abasirikale baba Eso abajjeyo muzeyi wadde ku ttaka ngampulira nga wendi isekeza amumanyi okite ogambe president ya mugamba nga kati nze nsobola okugamba Mbabazi yes kitegeeza yagamba oli agenda agamba RDC no yagamba gendo gamba RDC yayogera linnya Mbabazi nenga n'okuba linnya Mbabazi asobola banga alimanyi kwa bagamba akimanyi nti RDC we Wakiso wali kitegeeza linnya alimanyi kubanga ne president yennyini mutuuze wa Wakiso kuba Ntebe ali mu Wakiso eri mu Wakiso kati ate Wakiso ze zimu ku district ez'amaanyi ennyo Kampala Wakiso kati kyangu nnyo kubanga akola ki ngamumanyi naye kyembadde njagala okuba okujjawo nti si president Museveni yalonda bala disi bonna abali mu Uganda newankubadde asobola okubaako gwalonda ngala disi naye era ne bwamusongako yamusongako busonzi bano bakakande ba permanent secretary minister Mire Babalanda bebakuwa obwala disi era basobola okukola ripooti ndio mtu gwa doto yetu obwala disi ngai nazere neno naye ata ne kimu kijako nti era kituufu Mbabazi ali presenting president Museveni mu ya muri presentinga naye president ya muri presentinga kubituufu siko ebyo bibi amataka g'abantu Mbabazi sagalo gamenti okweta bane bakifeesi bakibamba balandi glaba ya muri presentinga president ekyo kikyamu era ekinkozesa binene nze bwe mala okwogera wano nkola ne written reports nezi presentinga mu bitongole ebiteekeddwa okwatisa era kati ono Mbabazi alirire ku kyajingibwa abuse of office obintu binene azayina ebintu ebyenjawulo byakola yagenda ne minister Samu Mayanja ku ttaka eyo eryogerwako lyegambye Samu Mayanja n'agamba abatuuze be yasanga waawo abataalina baatamanya na kumanya nti ebiwandiiko ebyogera ku bibanje byabwe ku ttaka eryo biriwa Mayanja n'abagamba abatuuze mwenna abali wano mudde ku bibanja byammwe mulime mukole buli kimu kye mwagala ng'abyogera mu kamera Mayanja Mbabazi bukyanga ensonga zitandika zino mukubira essimu yange tagikwata zino jetugeno ensonga jetugeno okwogera ko kati nze bukyanga nyingira mu fayiro ey'omusumba omukubira essimu Mbabazi abeeko naye kyangamba okusinziira ku byempira ne bwendaba mu biwandiiko tankwata mwali mwogeddeko Mbabazi mwemanyi naye kati nze balandi bulaba bonna abali wano mu Uganda abasinga obungi okusinziira nti nze nkola investigative stories basically land grabbing abasinga ne besinakubirako essimu zange baziina bazisevinze kati ogenda omukubira yes ate simu zirimu ko waliwo ne app baleeta ngo namba ne bwabata yaji saving asobola okulaba erinnya naye era Mbabazi yennyini takwata era masimu gwo muzaagu yina ono omwana president gwe yagamba agenda agambe Mbabazi ajje abasirikale badde ku kibanja bamukubira amasimu okumala ngo omwezi mulamba nga takwata nengambo waya hizo banga abeera mu meeting kati mukeere omwana yakeere emirundi nga 10 ku ofisi ya Mbabazi ngakera kutula ku mulyango nga bwe tutudde wano nga Mbabazi amuyita wano kanzije mpaka na guno gwaka teyamuyamba era abasirikale be SFC bakyaliko erigale ku kibanja kya Mr. Kakumba Bone kiri Kasenyi Bendegere ezo nsonga sizo njagala okuyingira muri justice nkulaga bulazi Mbabazi residential district commissioner mu Wakiso abayina kuyamba abantu naye ate ye kakali ate ye mu nsonga eno ya backing abalandi grab kubanga kutaka lineno bamukubidde simu nze bwe mukubire yange tagikwata waliwo munnamawulire akola ku BBS yamukubire simu abeko kyayogera ku nsonga eyo munange BBS ndoza yo ye authority okuinterviewinga Mbabazi naye nga atejjukira mukozi wa government fenna tulina mukubira ne bobeera bannaye Uganda batulaba oli wadde mbokubira IGP bobo ofunye namba yo n'omubuuza kyonna kyoyagala omubuuza azironga azi mukozi wa government ne bwaba minister nti wabyattaka ng'olina ensonga ezikusumbwa ku ttaka gwe bw'ofuna ennamba ya minister oba Nabakobo oba Mayanja oli waddembe okuba ku simu then ye yagamba nti teeka mu buwandiike issue yo
complaint yo ogirete mu buwandiike totumeza kamanyiro kati wuliriza wano njagala nkumalireyo kakati Mbabazi bamukubidde simu ku BBS n'agamba mbunze abo abakyaki bajja wano ne beekubira enduulu nti waliwo abantu abali mu kuzimba ku ttaka lyabwe bakubba ku ttaka lyabwe ne bwe natuuka okugenda ku ttaka abakyaki tebajja ate bano balukyamuzi ne bampa ebiwandiiko ebyamateeka ebikakasa nti ettaka lyabwe. Nina video Lukyamuzi yatwala ettaka. Lukyamuzi ye Kibamba. Kibamba ye muntu ajja ne yeteeka ewantu naga wano wange. N'atandika okuno ajja n'asunga busozi n'agamba kati awo njagalawo. Ne mutandika okuwera ennemba kati ye Lukyamuzi. Nina video lwaki bomuyita Kibamba? Kibamba yebambika. Ajja butegeeza nze oyogera Kibamba nga mayiri erinnya lye. Yebambika. Kibamba ye muntu alaba ekifo ettaka n'anoonyereza n'agamba bano kati bano basumba bali bize babeera mu kyaki bajja kutya nnyo kamera kubeera mu nkayana ezifaanagana bwezityo bati okuswaza Katonda bajja gamba tujja kwogera nti omusumba guno atubba omusumba ati adduke wano tubbewo kati ye ng'ajja aba ayiyiriza obukodyokodyo bwonna nga yebambika awo basobola nonoonyayo obukadde obukazi obukadde oba obusajja obukadde najja nabupulootinga awo ne bakola endagaano ne bazifumba caayi nti waliwo akakakadde naye ng'endagaano bagikola nga leero ne bafumba caayi oyo ow'amajaani lupapa ne baluyiwako caayi oyo ow'amajaani ne balwanika luleete kiri kikkala olukulaga nti lupapula lwadda nnyo kati abantu abakola ebyo betuyita bakibamba. Kati nze nina vidiyo wano nga Lukyamuzi bamubuuza Fiona Balungi nga tugenze naye ku ttaka eryo ng'abuuza Lukyamuzi ettaka lino walifuna otya ng'agamba nti taata wange yalimpa omugenzi Christopher Kaweesi nga tannafa ne bamubuuza ekiwandiiko ekiraga nti yalikuwa endagaano kuba ne bw'aba taatawo ng'akuwa ettaka bannayuganda kimanyiddwa alina okuwandiikira endagaano. Kibamba Lukyamuzi n'agamba nga wendi ne vidiyo nziina n'agamba bansimbira buti nga bampa ekibanja kino. Abakyaki essaawa eno ne boogenda n'okebera abamanyi okusaakinga ku byapa n'okebera ku block 377 plot 295 Busiro Wakiso district Seguku Katale ekyapa ekyo kiri registered mu mannya g'omusumba Jeremia Sebakijje ne Margaret Mayiga. Ye yasenga woddi omusumba yagulawo mu mwaka gwa 2005 if not mistaken. Ng'agula kwani yagula kati ttaka eryo olumu ensonga bwe ziba ziri mu kkooti ebimu ebyedda tetwagala tetubiyingira naye kankuzeeyoko katono mu kkooti ekyo nakyo ngenda kyogerako tetwerabira lwaki abantu bagamba nti ensonga eziri mu kkooti tebazoogera kate nze nzoogerako kakati ombuuziza nti ekibanja ekyo ye omusumba yakifuna atya okuzzaako emabega katono waliwo omusajja gwe baayitanga Christopher Kawagama yali mutaka kati bw'abeera omutaka n'agenda ebweru mu Amerika eyo kati bw'asenga mu Amerika n'amala emyaka nga 2 agenda okudda nga bakibamba ababwegambye abafuna ettaka nga mu bukyamu nga bagenze ku ttaka ebiseera ebyo. Yes. Naye omuntu bw'agenda ku ttaka lyo n'amalako n'asussaako emyaka 2 Pulezidenti Museveni alina ke yakolamu okuyamba abantu abanaku ab'ebibanja nti yaba afuuse bona fide citizen oba occupant tomugoba muteesa naye oba either ne yeegula oba no. Yes. Kati Christopher Kawagama bw'akomawo asanga taata wa Lukyamuzi gwe bayitanga Christopher Kaweesi nga yeesenza ku ttaka lye n'ekipayingako ekazi ndowooza zaalinganga 7 ofuna bulungi kati bagenda mu nteeseganya oli omutaka Christopher Kawagama agamba ono ompulira bulungi ono taata w'ono Kibamba Lukyamuzi nti ogenda kumpaako ekazi 5 ofuna bulungi nkulekereko ekazi 2 nzikuwe kaakati zine 5 ozimpe nene 2 ziri ngenda zikukolera ekyapa nazo mbeere nga zizo ofuna bulungi abadde yeesenza ku 7 namugamba ngenda kuwaako 2 kwene ekyapa ofuna bwannannyini obwenkomeredde 5 zange zisigaze. Kati endagaano ezo zonna ne zikolebwa ne bakkiriziganya bwe batyo kati 5 ezo omugezi oli Christopher Kawagama n'aziguza abakyaki kyaki gye bayita World Answers Church International but by that time kyaki yali eri mu process kyaki nga yakatandika ate ebiseera ebyo nga si kyangu nnyo okuwandiisa kyaki ebiseera byedda kati bali registeringa mu linnya lya kyaki bali registeringa mu linnya ly'omusumba ne banoonyayo n'omukyalo omu ku bammemba ba kyaki abo
kwegamba bali abantu abeesigwa ne babafula nga bapromota mukyala wa gundi wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mukyala we yes ye mukyala we nyinyi yomu kubananyini ttaka eryo kati yomu era n'ekyapa kiri amanya gali kabiri yo musumba n'eryo mukyala wa Katikkiro bali mukubba mukyala wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gwe bali mukubba ani nga amubba RDC amubba Kibamba Lukyamuzi mulimu Kibamba Serunjo Benard kakati bayambibwako bagamba nga balina omunene mu gavumenti abayamba okubba ye RDC Mbabazi bona baba babyoro ye RDC Mbabazi lwaki nyiga mu RDC Mbabazi nti ayamba bano ayamba kuba ebyo byonna bwe byabaawo RDC tuyinza omusaasira nti ensonga zamulema kale okugonjola kuba eby'ettaka biba bingi kati nze nkugambye ebyo naye ne bali bwe bajja ne boogera oli agamba yamusimbira buti biki naye asobola obbaako byayogera story neyagala okukontradictinga mukono buzwani mutuufu kati ensi mu Uganda wensi zo nenga bamusimbira buti ku ttaka lya kyachogera ne mu video nchina wano bamusimbira buti kitaawe gwe bawaako yike bbiri ofuna bulungi wabula ate ye kitaawe nga tannafa ensonga ezo zagendako ku police kitaawe n'akola statement ng'alaga statement ya kitaawe njirina ng'alaga nti mutabani we Lukyamuzi abadde yalimira ku kibanja ekyo teyakimuwa naye abadde yalimira nga yasimbako bukalitunsi naye ekibanja twakkiriziganya nannyini ttaka eka 5 n'enzimuwa ne eka 5 ezo ze namuwa paati emu eriko kalitunsi ya mutabani wange ono mbadde nsaba kalitunsi ono mumubalirire mumuwemu ssente era ne babalirira kalitunsi ne bamubalira emitwalo 225 ssente ne bazimuwa ne bazikolera n'endagaano nayo njirina ku fayiro 25 miliyoni emitwalo 25 bisera byadda myaka Lukyamuzi yenkanawa oyina myaka emeka Lukyamuzi ali awo Kibamba kali myaka nga 45 kitegeeza by that time ayinza obba ngali myaka nga 2 kati ebiseera ebyo era bukalitunsi si bwe bwali obungi ate nabo bwali buto katanna bakula kati balire myaka 25 emitwalo 25 emyaka 2 emabega sente zo zaali nyingi bakolera endagaano ne bazimuwa kati abachachi bwe bagenda bone babala baguze ettaka osobola okugula ettaka n'ogamba ko lirinde vali ejira erinnya olirikozesa kakati Kibamba Lukyamuzi n'atandiko akakwate ndowooza olaba ye waakajja kati RDC Mbabazi we munenyeza bayinza okubanga bano Lukyamuzi bwe bayogera ebintu bye bizibu okutegeera nga yes nga ya RDC nange njogera bwogezi sina buyinza busalawo nti ono enannyini ttaka obono enannyini ttaka ne bagenda mu kkooti kati bwe bagenda mu kkooti Lukyamuzi atandise okuguzaaguza abantu batandise okuzimba kkooti neeraba nti abantu bano bwe banaazimba ate ku ttaka lino nga tetunnamanya mutuufu nannyini ttaka lino yaani atandise ottunda nga atunda wakanisa tamuwadde lukusa tebannakkaanya nti owa ekiriwo ekinebwe yenatandika otunza abantu naye ne baaguza nabo enkayana ezo nga bazimanyi nabo baba bakibamba ettaka eryo poloti bwe bebadde egwana obukadde nga 5 ayinza okugula obukadde nga 5 n'agamba endala ojja kulwana batalaafiya byekamugera bye yalikolanga kakati Lukyamuzi ono bweba vali yettaka ya tugambe miliyoni 8 yes agamba mpabina ebina biro jja bikozesa mu kulwana bikozese mu kooti kulwana kufutaka kati abo be bafuuse ekizibu mu ggwanga wano be bapromota era njagala parliament eno egenda okutandika bayise etteeka ng'omuntu yenna singa bamusanga mu promoting enkayana z'ettaka mu mbeera eyo oyo bamusibe maisha okitegedde nti ffe tuba tukayanira ettaka nga kooti tennasalawo tetunnafuna ani nannyini ttaka kati omuntu omulala ng'ajja nga baako sayidi ye gyaddako ng'aguza omulala nga tandika n'ofuna obusente bwe bawo bwa poliisi eyali badde ataasa abalwana lwaki ettaka eririko enkayana kasita tubateekako okukayanira ettaka ogenda okulaba nga watandise okujja abali external watandise okugula batandise n'okuzimba kati abo baba bakibamba ate baba tebaguze naggula kati bakola akalagaano eri ebbali kantereze bo bakuyita kutereeza katulwane ettaka lino tulitereeze bwe tumala olitereeza tugabane kati ennyumba zino zonna zolaba ezimeruka ku ttaka lino eno ojja kugenda osanga bw'onoosanga endagaano nfoojinge z'amajaani ziri ze bafumba ne bayiwako amajaani bakulage enkadde kakati obuzibu obuliwo lwaki Mbabazi ali mu kattu ku ttaka lino ettaka bwe libeerako enkayana ezifaanana bwe zityo bagenda mu kkooti kyakitwala omusango mu kkooti bwe bagenda mu kkooti omulamuzi kasita mugenda mu kkooti munnange constitution n'amateeka galaga oba ye tategedde oba asaze bubi n'ekyaba ategedde gavumenti yamuwa obuyinza kiba kyekyo bwe baba bakubbye
oyina okugenda mu kkooti enkulu esinga kwe yebeesaze bwe ziggwayo bonna nga babiraba mu ndaba eyo oba tolina kyakukola obikwasa Katonda. Kati essaawa zino z'emmawulire singa ebintu byonna bitandika okuwulirwa kuba already biri mu kkooti nga boogambye ne bavaayo ne bagamba mbuno kuba kati gwe mu ndaba ye ey'ebintu olaba nti ettaka lya kyaki olaba nti ono kibamba lukyamuzi kibamba olaba kati kkooti weebisala otherwise. Kaakati essaawa eno ekiŋŋambisa nti ettaka lya kyaki liri registered mu mannya g'abali bapromota ba kyaki. Kkooti singa esala nti ettaka lya lukyamuzi oba lyoli omulala Kisa Robert omanyi story empanvu waliwo omulala bayita Kisa Robert yes oba ettaka nga lyoli nga si lya kyaki nze okuva ku lunaku kkooti lwesaze omusango sisobola kuddamu kutandika gamba nti kkooti yasala bubi tekikkirizibwa. Oba okitadde si kita bana ba kyaki mbanira ku advising mugende mu kkooti enkulu esinga ku eyo bwe muba mulira temumatidde bwe baba bamatidde era nange ngera n'ekyo kkooti kyesaze saawa eno lwaki nkyogerako nga kiri mu kkooti. Kimbalira okubuuza lwaki okyogera kubanga wandibadde tusooka ne tulega kkooti neekola omulimu gwayo lwaki ovaayo okujja mawulire ekyogerako. Kkooti ye eri mu kukola omulimu gwayo. Kino bannayuganda kana akanulozo ojja nakasalamu abantu bakategeere bulungi. Bannayuganda omuntu abagamba nti ensonga eziri mu kkooti tebazoogerako oyo mubbi. Kiri mu constitution ki wabula mu kkooti mpulira ne ba council ne balo yababyogera mu mbulu nti ensonga eziri mu kkooti tebazoogerako nga bali mu interview awo nga bavudde mu kkooti bagamba omanyi biri mu kkooti tetuteekeddwa byogerako. Buli gw'owulira agamba mbu tetubyogerako biri mu kkooti omanya yali ku sayidi eri ebba. Onfuna bulungi wabula kkooti kyegaana nti kibi nnyo era kimenya mateeka omusango okubanga guli mu kkooti mwe ne mutuula wano nga bwe tutudde wano ne tutandika okudisikasinga ne tutandika n'okusiiga ekifaananyi omulamuzi bw'alina okusala tugeze ne tutandika okwogera nti omulamuzi bw'atasala bw'ati ne bw'ati we yaba yalidde enguzi ne tugamba kibamba lukyamuzi ono omulamuzi bw'amala n'aga kibamba lukyamuzi tebamusiba mulamuzi aba mukyamu biki ebyo bwe bityo tonsala muno editing ebyo statement zange zo zireke bwe zitinga bwe ziri kati kyengezaako okulaga nti kkooti bagaana kudisikasinga omusango oguli mu kkooti naye tubeera mu kkooti buli lunaku nze kati buli lunaku Monday to Friday mba mu kkooti nga nkwata nga n'omulamuzi mutunuzaamu kamera kyogamu omulamuzi aba talaba lwaki nkwata mu kkooti ey'Emakinde nengenda mu Kawempe nenkwata nengenda mu ya Buganda Road nenkwata aba balamuzi ababeerayo tebakimanyi nti mu kamera tebakkiriza era baba batuleka tukwate tusirike ebifaananyi tuteekeyo nga tusirise wabula tuba tulipotinga ekikola ki ekiri mu kkooti. Kati omusango guno wenteekeramu ennyo RDC Mbabazi n'obuzibu bwe businga okuva bwe bagenda mu kkooti efulumya ekibaluwa oba order gye bayita temporary injunction and status quo. Eyo ebeera etegeeza nti tukaayanira ettaka gwe tozimba gwe zimba gwe tonguza gwe tokola ki kkooti n'egamba isiriro lyange yes kati kkooti egamba musooke muleke ettaka eryo nga bwe liri temumenya yadde ekiriko temwongerako kuzimba no development no destruction no kutunda ofuna bulungi mpaka omusango guli main nga guwedde kati order eyo bwefuluma ofuna bulungi kufuna etwalibwa ku mukulu akulira police IGP yemitendera gyeyitamu nogitwala ekibuli ku desk unit ekulira ebyettaka nejja ku RPC wansi esembayo ku RDC ku district security committee ibagenda ne basoma court order eyo ku ground kati order eyo bwe yafuluma RDC Mbabazi yagano gireceiving ewalala yo ne mazo kiriyalingibwa ku police wawona mu court efulumya biki RDC Mbabazi nagano gikiriyalingibwa oza bayino kuba ko stamp okulaga nti agireceiving RDC yeno wekitundu bwafuna court order eyo ekisooka alina okukuba essimu okulondoola buli agifuna amakuba agugeyitamu alina okujja nga anoonya si yannasa RDC asobola n'okukubira omulamuzi ambuza wayi eno court order no gimanyi namba bweti ne bweti bwa gisayininga ntuufu nti ye buli emirimu gya RDC yalina okukola ku court order singa azuula nga nfu tazinga mikono ono yazinga oba yali nfu oba yali ntuufu ye yazinga emikono olw'okuba nti oli Bernard Serunjoji Bernard ali mu kuzimba ku ttaka ekikali n'ekyo n'abalala kigambibwa ennyumba emu ya RDC Mbabazi
oyo Sserunjo Benard oba bawala disimba bazo ba boyfriend oba biki tetumanyi oba bayina nkolagana ki ekyo tetumanyi ensonga lwaki akola ki azinga emikono neto mujwetekako biri ate ngambye entebereza butebereze bye simanyi nze bye mmanyi bye bino byenjoga ne government binako obuwandiike kakati disimba bazi yagenda ku ttaka ne video weziri n'amawulire gaalaga ng'atutteyo Saamu Mayanja ne bagaba ettaka lya church ne baligabira abantu abo bakibamba abo nti bazimbe ettaka lyabwe biki tewali na court order ne ku BBS bade bamu interviewinga yagambye aba church bajja wano ne mbabuza court order eriwa nga tebalina court order kakati abo babasumbuyira bwerera yogera balata bwati amanyi munene mu RDC ofuna bulungi kyokka oli agamba nti bamusimbira buti mu video wano Disimba bazigwa agamba nti yamulaga ebiwandiika ebituufu ebikakasobwa nannyini ku ttaka ye namwaga ahead oli ali registered ng'ekyapa kirina mu mannya ge ate ye ne bamuteeka ku ne bamusuula mu guluka Mayanja mu kavidiyo ku Mayanja agamba omusumba Sebakijje akwatibwe minisita Mayanja kyenkubuuza Sebakijje nga tannakwatibwa mumukwata ddi wawa order nga minisita nti Sebakijje akwatibwe omusumba lwaki teyakwatibwa kitegeeza bye baali boogera bali mu katemba waabwe bayogera mu bogezi yes kulaga nsi biki naye nga kinakyito omugaati nga gumutuga kati nnyini ttaka ali registered bali bawadde order akwatibwe bo Mayanja n'embabazi bazze ku ttaka olwo kyokka order eno bwefuluma amadde nkyakunyonyola biki RDC byalina okukola ku order bw'amala ozuula nti ntuufu ng'ayita enjuyi zonna mu office ye ng'asooka abanyonyola order eno kiri bwekiti ne bwekiti yavudde bwekiti ne bwekiti kuba order eno ya status quo ne temporary injunction si nzibu nnyo kuba teba ya eviction tebange ya eviction nti ettaka tulijja ku ono tuli wono ene bayakusooka kuyimiriza buli kimu kiyimirire ekiri ku gundi okwo mpaka kooti ng'esaza omusango kakati RDC bamala bayita mu office n'abagamba bw'ati byateekeddwa okola naye embabazi byataakola ng'ajja ku ground atuuza district security committee ekulirwa ye ebaako DPC OC station ku ground yawe ekibanja we kiri chairman Rusiwa ne kibanja we kiri parties zonna ne babayita ku ground ne basomera court order eyo era RDC ye mu kamwake kennyini yagamba nti ebikolebwa byonna ku ttaka lino biyimiriziddwa okuva olwaleero mpaka omusango guli mu kooti oguli main nga gusaliddwa era bwe gumala osalwa order endala n'efuluma n'ekiriyalingibwa mu process yonna era akomawo n'abagamba omusango gwasalwa bweguti ne bweguti kati kwate bweti esobola okukola bweti naye nesobola okukola bweti kati mbabazi yatuula eyo n'azinga emikono asirise yefudde kyesirikidde bano abakyaki bababako ettaka lyabwe bwe nkugamba nti akolagana ne balandi grab oba bakibamba mba mukyamu oba misuse of office mba mukyamu ettaka eryo lyennyini lyetwogerako batandika okuzimbako ebizimbe nga lukyamuzi ono tayogera na baani bazimba byamuza abakyaki ne beekubira endulu ne bagendebwa brigade ya General Ishok State House Land Unit bali awo batula Mmengo awo gundi omumumanyi gundi General Lukyamuzi mumumanyi alina unit gyatwala ebyettaka okuva mu State House bwe bagenda ne beekubira endulu Lukyamuzi naye n'abulwa agenda kugamba ani ayimiriza okuwandika ani gwagenda okusamoninga mwite mu office ye n'awandiikira tawunikira Kawacengera Town Council kuba yetwala awo n'amugamba twagala okufuna ku pulaani y'ebizimbe ebizimbibwa ku ttaka eryo eriri ku buloko 377 ploti 295 Busiro Wakiso district mu bbaluwa gye nnina tawunikira kanaddamu n'awandiikira Lukyamuzi nti abazimba ku ttaka eryo tetubamanyi era tebalina na pulaani eri cleared pulaani zaabwe tetuzikiriyalinganga era twabawandiikira ne tubasaavinga ne tubalagira bayimirire okuzimba waliwo ne court order ya temporary injunction ne status quo nayo ne tugibawa ne tugibakopingira naye era bayimirira okuzimba okusinzira ebyo olwo bbaluwa eri tawunikira kati yawandiikira kiri ku ground bo bayimirira ne kati bakyazimba omulamuzi wa kooti enkulu kati basigala nga bazimba abakyaki nzera omuntu mbanjogera anongera bwe nkuba n'amagezi baloya abakyaki nemba w'amagezi naye mugende mugule omusango gwa contempt of court okuyisa olugayo mu kiragiro kya kooti tebaba abakyamu ne bagenda baguggulawo nabweru kwa kooti ziba ziri awo omulamuzi yennyini yayiso gundi eyo n'agamba yiba ani bana bazimula ekiragiro kya kooti
yavuga najja ku ground era nga wendi omulamuzi n'omulamuzi agenda okutuuka ku ground ng'ewaggulu enyondo zivuga twabanga tutudde mu kooti twabanga tutudde mu kooti eri mu kuwezesa omulamuzi agituuka ku biimu ng'eri enyondo ekuba babula nakkuba mulamuzi nyondo ku mutwe kooti netuula mu bugubi obw'engeri eyo neggwa ekiro kati ekyomukisa omulungi tulinze ensalawo y'omulamuzi ku contempt of court kuyisa olugaayo mu kooti mu kiragiro kya kooti omulamuzi ensala eyo yagamba agenda kugiwanga ennaku z'omwezi 22 Desemba ono gwe tulimu okitegeera bano aba tebagenze mu luwummula abalamuzi bagenda mu luwummula nga 23 baddamu nga 17 if not mistake gwe musango agenda osembayo okukwatako ndowooza gwe musango agenda genda ng'ensala yakoze eki amaze okugiwa buli kimu kitambudde bulungi kati so mu mbeera ezo zonna bwe ŋŋamba nti RDC Mbabazi saawa eno akyajingibwa omusango gwa abuse of office ekisooka okuzimba abantu nga tebalina plan musango tebasaba plan ye nga RDC akulira security mu Wakiso buvunaanyizibwa bwe okuteeka enforcement ne bayimira yadde tewalina court order okuzimba kasita bagenda okubuza wa plan eriwa nga teriiwo oyo omuntu ayimirire kati RDC okola ki nga government eri mu kufiirwa wakati omusolo oguva mu building plans ezo gugenda direct mu URA eteeka baliisiza nze nalabako wafaawo bayimiriza ng'azimba buzimbi kikomera ne bamugamba ssebo yimirira ku kikomera obukomera kati bano bali mu kuzimba zikalina naye RDC Mbabazi ababaakinga mumuwulira ayogera abalaatirira abo abantu bajja ewange nembaga ya court order erwa nga tebalina court order ne bagaba bano babamenyera bwereere kati gwe muntegere iyo kale nze nyizo RDC mukonjera naye gwe muntegere iyo muti anyizo ba muyina kaka kuko yale biki gwe muntegere iyo eno yote lina mu court ensonga ya RDC n'okuzimba nga tebalina license gundi clear building plan yote lina mu court ne bafu yazimba kikomera ne bamugamba waya ni yakuwa dolo kusa oyo RDC kwatagani kagana bamugamba era yamala agenda ku kesise ola biki na clear linga na leo kajasi bazimba kakati RDC Mbabazi jali atudde n'olukiiko lwonna bali bazimba ebizimbe bitali ku plan court order ya fuluma ye nagamba court order tekola ki teriiwo nze njijjawa njiteke ku social media court order yafuluma mu mwaka gwa 2024 okitegeera baludde wakugulana nga tewali adde ekizimbe n'ekimu kati omulamuzi bwe yagenda okwolwa ababuuza mwatandika ddi okuzimba ne batandika omugamba ate batandika kuzimba mu 2024 court order yafuluma mu 2024 mu Desemba bwe ne bamugamba abamu olwo kibamba lukyamuzi n'atandika okuyiiya n'agamba omulamuzi mbu batandika kuzimba mu 2024 mu June ng'ayagala kugamba nti batandika court order tennafuluma kakali omulamuzi bw'aba atuuse ku lokasi atambula wonna n'alambula ekintu abuuza ku bazimbi engineer aluwa avayo engineer bamuyita nti ali eri mwatandika okuzimba wano ddi omulala olinga agamba twatandika okuzimba nga mu mwezi gw'okusatu 2025 kibamba lukyamuzi ye wali agambye 2024 kati so era bino byonna mbyogera sisobola kulita mininga nsalo ya mulamuzi musango giri mu court ogwa contempt of court era tulinze ye kyana asala bagimenya oba tebagimenya ofuna bulungi naye kyo kugamba nti court order weeri era RDC yagano jikiri yalingibwa nti ekyo bwenkyogerako mba mmenye mateeka okusinga ye eyagano okujikiri yalinga abantu bene bagana maso n'okuzimba nga weeri ofuna bulungi abantu bazimba ennyumba nga tawuni council tebakiri yalinganga tebalina plan RDC nga atunula kati RDC Mbabazi bobo badde tokimanyi nze Benson Fulo ndi mu kukugamba nti ku block 377 ploti 295 Busiro Wakiso ploti yeri Seguku Katale ettakeri bali mu kuzimbako ennyumba ezitaina building plan nebbaluwa okuva kwa tawuni Kirakanjiyina kale bya court order biri byonna bireke niye gendo bayimirize kwa nyumba anything happens kweze nyumba abantu bona babigenzeeko of course bikoma weeriwe ani abakkiriza okuzimba plan okitegeera plan bakiteka batya baleta ne bakifeesi abebijambia beba kuuma nga bali bazimba bayina ebitishat ya gwa black bawandikako security RDC okola ki akola ekintu mu mateeka lwaki baleta bakifeesi okitegeera naye yo nembeera nga weeri ate kati kankulira ekirala ekisesa RDC Mbabazi bwaganukiriya ninga court order eyo chovola banaga amateeka tegakoma ku Mbabazi Mbabazi wa nothing bobanga tosobola kukola mateeka kigakukiriza kukola mu office eyo tumuyiwe era president Museveni ono tetwagala
cabinet lishafe eziddako no tetwagala ate ne president Museveni yagamba bala DC bano simanyi bakina DPC basirikale ba police ba OC tebakoze tacha yaganye ebyokugira mbu bakujje Wakiso bakutwale Mityana agoba bugobi abana banje abafunye abasomye tebanonye emirimu egyokola tibagiyina tugwe bolemereddwa okukola ate ranga kikyali badde ekituufu bateekewo nze nina baganda bange abasomye nze bangamba dda benjogerako abo abamu abweyita abanene mu gavumenti bo bampa bwa deputy ala DC bino byendiko ndeko okwogera bampa omulimu ate nze mumpa bwa deputy ala DC ngate bala DC benwanjisa bali mukubba kakati olwo abantu eggwanga n'abagenda oddiyamba n'embigana bakwe bala DC bayambi ate kati bwe n'abala DC ngandi bajja kunsula emayugeeyo wano batandika okubba ate jjukira oba ofuusa ala DC tokkirizibwa kwogera kwa ala DC munno ate mu bantu bagenda kulowooza obigano olw'okuba ofunamu ate nga nfunamu ki nisigaana kati leero mbaddawo ku makya omuntu n'ankubira essimu n'angamba Benson nkulaba weebale nnyo ina video gye wakoze ng'oyogera ku bufere omufere wabadde oyogera ku mufere yakyusa identity card n'afere ekyapa biki nange bwe batyo bwe banfera naye obuusa abantu bangi nampereza emitwalo 15 mbanjifunye ng'anjirya mbanjibbye akalala akatalekeka eba compliment akalala akatalekeka mayinza bwe ntandika okwogera ku babbi b'ettaka baneeno fayiro mbanji ina mu mutwe bigabe tebyagala na kuggwayo kola akatalekeka tuve wano Mbabazi bw'amala okugaana okusoma court order bana ba church era mbawa amagezi badduka beekubira enduulu mu office ya president ya Fiona Balungi yes ngaba basinika mwe wagambe yere eri emengo be yondala eyo ndala ali ku Kingdom Kampala okay. Advisor ku nsonga ez'enjawulo bamuyita Fiona Balungi naku zino naye ayamba nnyo abantu Uganda yonna namulabya yagambye omuzeeyi tugenda kunoonyereza ne kiba ky'ettaka tugenda tegera nnyiniryo yes oyo mukyala yes ali awo mu Nyankole ya Mutege wa black mukyala oyo simu abeera mu kombati y'amagye kuno mwe namulabye oba yabadde mu yabeera muleya naye abaaka b'amagye abamuwerekera yabadde mu kitengi yes ayambala ebitenjitenje biteeteeteire naye nga bamuyita Fiona Balungi ndoza Adam ko ofisi eri awo ku Kingdom Kampala kakati abakyaki bwe bagendeyo ne beekubira enduulu Fiona Balungi namulabye bwe beekubira enduulu ewa Fiona Balungi Fiona Balungi ayiiya naye obubbi bw'ettaka abumanyi obukodya ababbi b'ettaka bye bayitamu okukolagana ne baala DC ba DPC abimanyi yasooka bakuguka kakati ye kiyakola ng'awandiika amabaluwa ng'awandiikira ala DC oyo Fiona Balungi nga awandikira ala DC gu Mbabazi njagala lunaku bwe luti ne bwe luti tujje ku ttaka esangibwa ku kitundu bw'eki ne bw'ekiti tugenda kunoonya facts find tulabe ekituufu ki ekiriwo ekigenda mu maaso ensonga eno tufunye complaint okuva mu bantu ba church waliwo court order naye ate baga court order yaziimulwa ebbaluwa ng'egende wa Mbabazi ng'agireceiving kopi yayo ngiina buli kyenjogerako mankiinako obuwandiike bwe yagende wa Mbabazi yatandika kwebuzaabuza bwati kati olw'okuba Fiona Balungi ababbi b'amataka abamanyi n'ateekawo embeera n'ajja n'asookera ku ofisi ya DC n'agenda bwe yasanga la DC taliiwo diso taliiwo deputy la DC taliiwo biki n'abapiikingamu bulo beekwese baba beekwese beefula bali muzimiti anti era kiba kitegeeza ofisi nkalu kyovola bagamba nti Wakiso tetuyina la DC kati as per now gwe tuyina byebyo byakola Mbabazi kakati ng'abasikamu assistant ala DC gwe bataalowoozaako jjukira ba DC wabaawo ala DC n'obaawo deputy ala DC mubaamu diso mubaamu assistant kati ba assistant babana bangi kati ye Fiona Balungi kyeyakola ng'apiikinga ya assistant ala DC sajja musiraamu wa kirevu n'amukuba mu mmotoka nga bavuga nga bajja Seguku Katale ng'atuuza side zonna yali yaziwandika neri yabali bakibamba Lukyamuzi nga tubeerawo lukiiko lwali lunene nnyo Lukyamuzi mwayogerera ebigambo ebyo byonna bingi ne muganda we n'amugamba wasaawa ebitooke n'oyawaliza abakyaki mu babisaayo oyagala munoonya we musibira omusumba ne muganda we yamuvaamu baganda bonna baamuvaamu n'abazzukulu bali awo baamuvaamu kakati tutuuka awo nga Fiona Balungi tuliwo ne poliisi osi yafunira osi DPC era naye yeekweka yabyebalama kati waliwo OC station yaliwo awo Fiona Balungi ng'abagamba abazimbi era twatulanga ku lukiiko lwa Fiona Balungi tutudde meeting egenda mu maaso waggulu ennyondo zivuga bazimba bo bakanya kimugamba ffe tulina omunene mu gavumenti munene ki mu gavumenti gwe bayina Mbabazi era ali mu gavumenti munene mu gavumenti munene ki naawe oli ku Wakiso civil servant bukyenkya nga president akubye essimu akubidde ggwe nti bwala DC we Wakiso kituufu naye tomuyiwaako nnyo mazzi kituufu kati naye saawa zino munene ki ng'awagira bubbi bw'amataka gera maaso kale katulabe oba obunene bwo Mbabazi mugenda kulitwala ettaka lya kyaki lino nze mbaga wano balwana na Katonda ettaka lye bali mu kubba Katonda onyongera kuddayo nkumalirayo wali story nga Fiona Balungi tuli ku ground ettaka lye bali mu kubba okimanyi nti ne General Salim Saleyo omu ku baasonda ku ttaka eryo
Uko ngambe kuliko mukyala wa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Omukulu mu ngambira agire. Kyaki eyina abagoberezi abawera emitwalo nga 10 abasonde ssente ezo. Ku bantu abasonde ssente ezo kuliko omukyala wa Katikkiro Charles Peter Mayiga, kuliko General Salim Sale n'abanene abalala bangi abasonda ku ssente ezo. Ettaka teryagulwa Musumbwa nga ye nono mukyala kati omusumba Jeremia Sebakijje yali badde akwatagana kati ne mukyala wa Katikkiro. Mukulu Salato order ekintu kigende mu maaso. Si ya order enesi tetambulira ku order. Amateeka gayina okugobererwa gakole kigayina okukola. Kati oyo yekka anyoma amateeka kyegasazeewo order wezijjira. Ate Sale naye talina order gy'asobola kutowa. Poliisi bino bintu biba mu mitendera balembe balimba mbu simanyo na abaavu ono biki. Poliisi kati yeyina okwasaganyaawo. State House Anti-Corruption Unit ono Mbabazi mu mucharging abuse of office. Oyo ya charging bwe oyagende banji betujje mu office wane. Wa office bwe ya anti-corruption right ne court anti-corruption court ekola. Lwakubanga mwete mumanya ebintu ebimu egenda kukola bagenda bajja kumucharging ate yasoose. Lwakubanga ebintu ebimu temubimanya tebibera mu mawulire. Kati nze omuntu yenna akwatagana balandi bulaba bakibamba siba abana bansi bane bantuusa ne ruzira babbi bettaka ne bagamba munjogera kalebule mumbogeddeko kalebule ne bantuusa ruza ne malayo mwezi mulamba ojabba fiirako kakati bwe tugenda ne Fiona Balungi ina assistant ya RDC court order esomwa era Fiona assistant ya RDC yennyini ne OC ne video zonna nziyina osowe wa police abagamba nti okuva olwaleero okukola kuyimiriziddwa waliwo ekiragiro kya kooti kigaana okubaako emirimu gyonna egikolwa mpaka omusango guli mu kooti nga guwedde kooti order ng'esomwa enduulu neevuga abakyaki ne bakuba engalo ne tuvaayo. Bwe tuvaayo nze nkola investigative stories basically on land grabbing waayitawo wiiki emu n'enzirayo nze kanga ndi ogu n'abaana bange ba kamera nga tuli mu kutya ate ntyaki oke bakifeesi bayinza okutuusaako obuzibu naye nze wemba ngenda mu ngeri ya kimafiya nnyo tosaana kuntegera mbu yenze ne ntuukawo ne nkwata ebifaananyi ne nkubira abakyaki ne bagamba bano baddamu okuzimba. Nfuna bulungi kooti order yasomwa ne video zonna nga tuziyina bagiziimudde bazzeemu okuzimba. Kooti order yali ya nasa abakyaki muli kuki mwateeka mu bintu bya kiyaaye muddeyo mu kooti muwabe omusango gwa contempt of court ne bagenda mu kooti ne baguwaaba ekiragiro kya kooti olugaayo bwe gugenda okusala ng'ennaku z'omwezi 22 emboozi y'ettaka eba mpanvu nnyo teggwa malojjo naye bo mu kukiziimuula omanyiza omuntu bwemba nze bwe ngende wa looya mubuulire nga nina obuzibu ngezaako okumubuulira ne defendant oba oli gwempoza naye yagamba ki bwe kye beekwasa okimanyi oli gwe baasimbira obuti yagamba mbu ye wa kibanja ate pastor ye wa ttaka akayanira ttaka n'omuntu omulala. Kati kooti order eri nti yayita eri kubba ab'ettaka ababiri abakayana kati ye ng'ow'ekibanja temukwatako yensonga lwaki azimba. Ekibanja tekiri ku ttaka kuli eri kooti yaganye okuzimba ku ttaka eryo n'okukulaakulanya ettaka n'okumenya ettaka eryo yaganze ndi wa kibanja kooti yagana ettaka. Fiona Balungi awo yamubuuza ekibanja kyo kiri mu bbanga nange kye balenda okubuuza ekibanja kyagamba teka kiri ku ttaka liri oba waliwo ne fojalo mulala mungi bwe tunaba tukomye obwo n'obubadde akakisa ndakuwayo akakisa nina ensonga zenjagala nnyonnyolemu naddala ensonga za engeri abantu gye bajja n'agamba nti naye kibamba nti awo abakibamba njagala nyongera obbanyinyonnyola wano ogambe nawo documents abantu bajja wedde ozoogera ninzirina wano nzirinawo oliwera gamba omuntu byayogera byampewo nga wedde ozambirina wano tabitulaga documents ngenda zikuwa ozibatakingireko ku video babire nga bazisoma kale mbadde ne Benson katononya akatalekeka ngenda kukomawo ku nsonga eno yennyini nyini bonobo mpadde akadde waliwo fojale abalandiza abaminisitule yennyini nyini gwe baakola ekyapa kino ne bafulumya tikyapa ekirala nga baagala kituuza kuli ng'ate kye batuuza ekipya bagamba ekikadde kye kitudde mu kipya. Eyo story nayo nyini tulimu lirimu fojale mungi nnyo. Dina asoboka mubadde balabi balungi naye nga nkugamba climax kyekifo kawe tuweera ate gwe ayagala okugula ebintu bamuyita buy with Joseph ali China osobola okugula ebintu okuweereza omwezi sente n'agira ate ekyakako kakalungi tukalya ku TK chicken ate tuba tugula amamotoka tugagula kusula motors e Makindye tubadde balabi mbadde ne Benson
Tuyinza okuba n'akavalo naye ne muwulira ati ali mu kkomera. Tekyali. Ate wabasobola kati. Ekkomera temuli tekkomera ly'abantu. Omuntu yenna bw'aba alaba nti nsaana kubeera mu kkomera. Sura bulungi Benson. Ajje tuwere nembe. Yenze Benson si Wasafi Records.